أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mukadde wange yayimbaga akayimba kantandikire kuye kubala alikuwa atandikidde. Yayimbaga akayimba naga nti Allahu Allahu Rabbuna Allahu Allahu Hasibuna. Yagala buli alirage munne ebigambo bibiri ndonizera kano ogambye obeera mbido kati bw'otuuka eyo bw'obatandikizanga obagaye nti Allahu Allahu Rabbuna Allahu Allahu Hasibuna. Kale ffenna wamu Allahu Allahu Rabbuna Allahu Allahu Hasibuna Allahu Rabbuna Allahu Hasibuna Allahu Allahu Rabbuna Allahu Allahu Hasibuna Allahu Allahu Rabbuna Allahu Allahu Hasibuna. Anta shamsu wa anta badiru Rabbuna anta nuru fawqa nuru Hasibuna Allahu Allahu Rabbuna Allahu Allahu Hasibuna. Anta shamsu wa anta badiru Rabbuna anta nuru fawqa nuru Hasibuna Allahu Allahu Rabbuna Allahu Allahu Hasibuna. Soko kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala wekakasa nti ye mutonzi wange nanokuye era gwe sina kubuusabuusa nti ye mulezi wange nemba obujulizi nti nammwe abali wano mukakasa nti si mmwe mwetonda era nga nammwe mwewaako obujulizi nti era si mmwe mwekuuma. Bakadde baffe mwenna abatuzaalira omulungi kiro oyo ng'obulungi bwe temubulabikako mu feesi yokka wabula ne mu mutima gwe. Mu bintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala byasobola okusasula ng'oli mulamu ye Waladu Swalih ye mwana omuki omwana yenna asobola okwebaza nga takwebazizza na bintuntu wabula ng'agamba nti mu byonna byenkoze nyiza okuba nga nze situukiriza nekwe genda ojuze obusiraamu kubanga mu nsi muno ffenna abalimu na byonna ebirimu Allah yatulabika n'agamba nti nja kutuusa ekiseera byonna bizikire. N'olwekyo tussa ekitiibwa mu Allah subhanahu wa ta'ala eyayawula wakati wabyo ekiro n'emisana era nga ffenna bwe bukya tugaa nti bukedde ate era nga bwe busiba ffenna tukakasa nti bukoze eki n'atwawulira ekirungi n'ekibi n'atwawulira ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikyala n'atwawulira n'obwavu n'obuki n'atwawulira okumanya n'obutakola ki n'atwawulira okutambula okuyimirira okutuula n'okwebaka ate era ye n'atukolera obulamu n'okufa bw'otaba mulamu oba okoze ki ate mumu n'atukakasa Sheikh Mafumafono yabyogera
naga nti buli lunaku ogenda nga weebika nga Mungu yakukyusisa embeera. Abadde omuto noga nti kati tuvubuse, abadde avubuse noga ngenda nafuwanafuwamu, ate avudde awo naga nti mufeera kati tukaddiye, tetukyalina kye tukyayagala kuki. Naye wano muvubuka abo nga buli kimu wali okola ki? Okiyaayaanira. Naye Allah agenda kutwala mpola mpola bw'ati ng'agenda amenya kimu ku kimu. Teri gwe bazaala nga wa myaka 2 ng'ayina empisi bwe kiri. Naye agenda azikumeza mpola mpola, lujja lumu ezeewandiika nezeekakasa, abamu ne badaayinga emitwe kumala buti. Ogenda okugira oti ngoga mundeke omutwe gwange omweru gunnyumira, kati nga gwotandisa okubyewandiikako. Gwe weesomako temutulaba ab'emitwe emyeru bwe tugirira. Ebyo byonna byoyogera kwe kugera kwamu. Allah ye yasalawo olunaku lwa leero titujja kuŋŋaana wano nga tukuŋŋaanidde mu maka ga Donzera nga n'ekitukuŋŋaanyisizza kumwogerako na kumwebaza. Wazze n'ekigendererwa ekiki ekirala oli mu kufaafaaganibwa. Naye kyatuleese kwebalizaako munnafu. Mu nsi muno teri kyamuno kigenda kufuuka kikyo. Mungu emikisa gyonna agitaddewo, era abaasooka okubeera ku ttaka lino singa obajjayo baali bakuganja awo waali wa mugagga gundi. Naye bw'ogenda ku byapa ogenda okubiraba nga bitambula nga bakakyali kyani ku bulooka eyo yali yakalondo tye. Naye kati tubalire abaliko Sulaiman Kyeswa, Joseph gundi ne gundi nga Mungu bw'amusanyirako buli omwaka ke paka Mungu bw'anaakutuusa ng'osigalidde kubeera wawo wokka. Waliwo newatakayanirwa. Temulaba kaakati singa Donzera agenda n'atambuza ekisenge kye katono nnyo n'alinnyako ewa muliraanwa neeroseetula era ekivaawo Sheikh Zera waka tugenda mu kooti tusobola kukkiriza. Naye Mungu aba atumaliriza ng'atujjagula mu wensi. Waliwo ennyumba eri buli omu atakayanira poloti ya munne. Baba sima bati nga buli omu tugaziye onyagamba mumanyi oba mugaziye oba buli omu takayana buli oba mugaziya. Teri agamba bano abalina ebweru be bagamba mumusente gaziya obuto temujja kujyawo tema booti. Naye wano ku nsi teri ayinza gamba mugaziize atugenewa, kubanga olwo musengera mu bulamu obwa Baluzaki mwenna obugenda okuba obukambwe ennyo nga buli omu ali ku lulwe. N'olwekyo mu bulamu bw'ensi eno tuyige ekintu kimu nti ensi toyinza kugirya n'ogikola ki? Sekansera nsimba ekigambo ky'Oganda ng'otugamba ku bakulembeze abatukulembera kituufu kyoyogera naffe tukiraba, era ebigambo bye tulina ky'olimbyemu nakyo. Naye bavamu mmwe mwennyini mwe mugenda ne kutiikinga obululu obwo ne bafuna. Teri Allah kyagenda kututuusaako okuggyako nga ffe tukikoze eki. N'abaaba weew'okusula balwane ne balya n'ente ne balya naki baali mmwe. Byonna bino bye twogerako teri Allah kyatutaddeko nga si ffe tukyereetedde. Bulinga bulwadde bakugamba va ku capati osinga 8 bulwadde bwa sukaali bujja era bujja kusanga. Era ogenda okulira nga basajja bakulu asukka agamba abakulu abo tye nze yabasuza
kiwangiri nebawa n'emmundu ng'azaaza ekikaati bwe kiri naye bwe baatuuka wano ne banneerabira. naye mu ebyo byonna nze kyensaba tuyige mu kiri ekintu kimu. abakulembeze abalungi bwe tunaaba tubaagala ne Mungu asobola okubatulaga be bantu abatambulira ku nsonga kulu lwaki walawukalamula kyokulaba ku byogambye sikuwakaniza byoyogedde bituufu nnyo, naye ekiseera kigenda kutuuka Mungu akwanjulira ati akugaye nti kaakati nti kube tulina Muhammad Nsereko, tulina ne Sserubogo, tulina ne Ssewandaki, tulina ne Wuuni. Obuuka kumanyi ogende kwata kumanyi kwekoledde omusango okitegedde kyekugambye Kalifa. Kakati bw'osobola okutuukako nze nagamba abantu mukangala sente okijjukira atamanyi todonda lwaga Allah Muhammad Nsereko nikakati bw'oba tomanyi ondonderaki watomanyi kakati kwe lwaki odonda lwaki omanyirako obwo. Era ne mbagamba omuntu yenna ayagala okundonda genda nga Muhammad Nsereko okolaki bw'oba tomanyi puliisi londako okolaki kubanga saagala omanje tomanyi. Era nawulira omuntu omu agenda akaakale lolaba Muhammad Nsereko looya bulijjo afuddeyo ku musango gwali Nsereko abakweyagala mbeera okugwanisa ne kuga ekyo sikiretondera tomala na buddeko tewetaaga kunyinyonnyola newali gwenjogerako naye musiraamu ne kati kino kyetwogerako kyavuga nti fulani ne fulani ne fulani fe tetusaze musango naye tuzze kwogera kino na kino na kino teri gwe tunyigiriza. Mwenna muli baana baffe, mwenna muli basiraamu. Kyokola bwenna mulirayo okugamba nti kale muvuddeyo ku lwansonga lwakuba ya musiraamu. Twavuddeyo ku nsonga ng'abasiraamu babiri balwanagana, omukyala musiraamu n'omwana musiraamu, kitegeeza bitukwatako. So eno enjogera ebaddewo ega nti mwavuddeyo bakuba omusajja muki twavuddeyo omusajja musiraamu n'omukyala musiraamu. Olina pointi endala gyoyogerako, twogera ku basiraamu baffe. Era tetugenze ewagenda otulamula agenda tulamulira mu mateeka ga Uganda wasinga gaali gashanira wandiyamuli ewabashekansera ne bakolaki ne batulamula. Naye kati tuli mu tteeka lya Uganda bonna balingirire mpaka ekkooti bwenaalamula nga tewaliiwo omuntu yenna atafunye bwenkanya. Bonna twagala tufune obwenkanya eryajali Mwizera n'eryomukyala Zuula. Situlinaako omuntu yenna bwe tulinako kigambo. Ku nsonga endala omukulu gy'ayogedde ey'okwagalana n'okukuliragana ennyumba ze, buli bw'okulawo amakaago abantu ne bajja banogamu omukisa Mungu akwongera bbala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala y'oluseera Mungu akwongere n'ebyo badde tonnakwatako era Allah abikuwe, ate ne bakaddewo abasiime, ate era abawejjana, ate era abasuumiwe byonna ebibasobako ng'abantu n'abantu abaze okusanyukirako ng'emitima gyabwe miteefu ddala kyekigireese. Nsaba Allah abawe bino oba n'ebisingako wano, kubanga Allah ffenna atukoledde enteekateeka. Ekisembayo mugezese abaana n'emikwano byatugezesa. Omuntu gw'otagezeseza yenna toyinza kukolola. Kyekirwaki batukozesa examination. Tuli ku nsi bwangu kutugezesa ku lunaku lwa kiyama yawulewo abaayita n'abaabulaki. Omwami omu namubatulizaako Ssebaduka yayita abaana be n'abaga nti Mungu yangeredde n'obulwadde obw'ensigo, ne babayita okuveera ndadi ne babaleeta abaana nga 8 n'abagamba ku kyekiro nti babadde bagambye mumpeeyo ku nsigo.
kyava abaana bamutunuulira ne bamugamba muzeeyi bwe toliddeeko bimala munaffe muzeeyi byolidde bikola ki buli bwe yabuuzanga nakola sinansigo yange gengo kyavaga nti badde neerabi nazaala madali ku faamu yangewa emiti yanakatulukubiri kiwikiwi ngawamadagibaka wanyiteite mbadde ndi wano ku nnimiro ngenda kutikka mwanyi kyayimiriza muti wanyi taata tebaŋŋambye ndi mulwadde naye banoonya nsigo amada kyava mukambuzeeyo ensigo nti kusanzeewa yange yowe muzeeyi kyava bagamba nti baana bange nti obulwadde bwennyina bwakookolo si bwa nsigo sikyasobola kuzza kintu kyonna nyinawo emyezi 8 naye mumwe batuusizza abadde nnoonya asinga obulongoofu mumwe n'omusika amadaye musika wange ne mali yange yonna ngimuwadde ndi mulamu nga mwe batuusi waliwo awakanya bonna ne bagambuze kyewatiibwa ayinza kuwakanya naye ng'olwo amazika gakoze eki bwe yayogera ku by'emmaali yagamba muzeeyi tutende waliddwa naye amada atwala oba akola ki oba atwala n'ekitiibwa nkimulekedde wekana amaka ge mulimu ekkololo n'ennyaffe ge gammwe naye ebizimbe byonna mu Kampala byamumada amaze okutulaga nti yasobola okwesaddaaka fenna tukole ki so n'emikwano kira ali wano mu kigezesi mukwano gwo naye omu mubuulire ekyama ng'okimanyi bulungi ekyo ekyama tekiriiwo omugambe tye bantuddeko ensuudo mpanvu nnyo wano emabega tye naye ndabika nagijja mu mbeera etali ntuufu ote okutwowulire bameka abanakyogerako ku kyalo jagenda okuwulira amakundi akyogerako ogane ti kakati ono okugjemu kubenteresa ekiraamo sebo Sheikh Nseera Sheikh Mafu n'abalala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala muteeke mu bantu abalongoofu ne mu bantu abaagaliza mu nsi muno si bangi abaagaliza naye nsaba Allah mwenna abazze Allah bamalire ebyetaago byammwe ate era Allah abawejjana ate era abafumire ensi ey'okweyagala ennungi gye muli ate ey'okulowoozaako abafumire n'ahira ennungi muyitemu abo banatwala mu jannati Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natawasa sabil jalala wa nabiyya bil risala natawasa Allah bil jalala alhamdulillahi rabbil alamin. Sabo alhaj wekitiibwa ajja kusaba omwana atto Shira kino kisabise kamafu nga wooli awo nakyo kiyitewo katono nnyo. Shira aliwa katini nnyo anti ojangu kyemafu Honorable Sabo alhaj ennaku z'omwezi za leero nga 21 Haji ne Shemafu olunaku lwaliro nga ennaku z'omwezi 21 lwabanga bwe ruti nga tukuza amazaalibwa ga mukwano gwaffe. Olwali ennaku z'omwezi za leero lwalinga lunaku lukulu nnyo mu bulamu bwaffe n'omwana ttono nga tukuza amazaalibwa g'omwana waffe Jimmy. Era nga kusaba Seeka Mafu Sabo osabire nnyo mukwano gwaffe otuwe dduwa egende gyali Allah musaasire. Naye olwaleero gabanga abazaani baagwe twabanga butakabulu kijabu kyogere kyawubamuguze nakambe esiriyo wasaagize naye Sabo otusabireko olwaluno nga mpaka talinagenda ate mpaka olaba osiibula Sabo tulinawo ekibiina kya Seeka Abbas ekyemaya ekyamataalo kirera kusiba wekiru hano
yange nemuzize kuba maama ne taata kubanza abamanyi ebiseera ebisinga bamanyidde nnyo eri mu bizinesi yaffe ey'endoogo naye ate Allah subhanahu wa ta'ala simwerabira era nsigala nkola ebyetaagisa okukola mu bazadde mu mikwano mu booluganda buli omu era bamanyi abasiga bagamba kira mulalu naye muntu w'abantu nsooka okwebaza nsingira ddala okwebaza taata Saalongo Ali Kibirige emyaka 5 emabega taata yalwala ne bankubira essimu nga ndi Amerika ne baŋŋamba taata mulwadde ne ntuuka wano e Uganda natuuka tasobola nakwogera nga tasobola kutambula ne mussaako keesikirinike okumala omwezi mulamba ne bamujjanjaba ne bamulongoosa ne tukola kyonna ekyasoboka ne famire ne tumulwala e Nairobi n'amalayo emyezi ng'esatu Allah n'amusuusa n'amutuwa nga mulamu ne ngamba tugenda kukola kyonna ekyetaagisa oba taata oba ennyumba ewedde oba tewedde naye taata asobole okubeerawo agiyigire agirabeko abaana bazanye emikwano gyange tusobole okutambuza obulamu nga tulisi taata alabeko okusanyula ennina nali nakagenda ebweru twali mulavu nnyo taata yalina akamotoka bakayita forward taata yakatunda nsobole okutambula ogenda kati sisobola kwerabira ekitono ennyo oba ekinene nnyo kubanga ekyali kinene kuba yeyali entandikwa y'obulamu bwange 2 Allah n'ankuba omuggo taata w'abaana bange n'amujjulula nensigala nga sirina taata w'abaana naye nensigala nga nwana kuba nalina mmwe emikwano n'abooluganda era mwenna mbeebaza nsiimye nnyo okumbeererawo ne maama abaddewo nnyo mikwano buli omu kwesobola naku kupima ekitiibwa kyammwe onalekonsereko okutuusa okwesiimisa kwange nti oli mukwano gwange nnyo kwesobola okubira mu mbeera yonna enyigiriza era nkwebaza okumbeererawo ku mukolo guno ogw'ekitiibwa ne famire yange neraba nti ninayo emikwano egy'obuvunaanyizibwa egyafuuka famire yange yonna evudde e Masaka bannange Masaka United mwebale kujja abampeera ebbaraka mwenna buli omu Allah muwe ekisingayo ebigambo byange bigenda kuba bitono abaddiza omusigalo naye nga nsiimye nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yebaziza ebigambo ebyo omwana okuba asobola okwebaza kitaawe ng'akyali mulamu ate nga ne maama akyali mulamu bw'akyalina omukisa gwa muzadde wakuzaala kozesa omukisa guno Katonda bw'akuwa omuzadde oyinza obutamanya bbali gy'olina naye akaseera katuuka bw'olina challenges z'oyitamu ng'ayinza okukubuulira ebituufu ye maamawo oba kitaawo tuwangalira mu ggwanga oba mu nsi erimu abaana abatuuka n'okuwa bazadde baabwe embooko erimu abaana asobola okugamba taata we kyowaaye kubira ne ku mulidiini nz'otawanyiza ebbanga erimala naye bw'obanga okyalina maamawo ng'okyamulabako taata wo ng'okyamulabako kozesa omukisa gw'ejja naayo atuuka okuva mu bulamu bw'ensi buno nga musanyufu njagala kubuuza abaganda bange balwawo tuli mu 2029 mugenda kuggwako maamawo bw'asula ddala walina okusula bw'osinziira bw'osula ne maamawo bw'asula olaba bw'obigattagatta bifaanana ama akusasuluwakiza abakyala 3 olina abakyala 4 olina abakyala 2 ddala maamawo bw'asula n'abakyala bano bwe basula beekanankana omuntu abeera ng'ekiyigo
okusinga n'ennyumba ya taata we. Amabaati mwe bamuzaalira, ekikomera mwe bamuzaalira nga talina kyeyali akyusiza eri bakadde be. Abaayi emmaali gy'owadde maama wo, emmaali gy'owadde taata wo ebaamu baraka, toyavuwala biidhinillah. Natwala omukyala e Makka, omukyala yali ava Kiwango, bayitaguza Kiwango, naye omukyala oli onalebo yali mukadde ng'amagulu ga tasobola kutambula ng'akadde, naye abaana be bagamba seeka maama lwana nnyo akwateko kukaaba, naye nga maama wa kagaali nentegeera omuzadde kiki tuba tunatera ovaayo maama ampita mu hoteri ku ssaawa agamba seeka zinyinza okuba ngenda mwefiira naye mpitira ku bavubuka wakiri mu nsi tulekwateko kukaaba, nepita abalenzi bange abavubuka bange netugenda paka kukaaba, tutuka kukaaba mugamba ajja kyotuusewo kati saba omukadde n'asaba eddakiika nga 45 nga talina kyeyisabidde ekikene eki nga buli kimu ali ku baana Allah Shira, Allah Muhammadi, Allah Juma, Allah ne mugamba maama naye weesabire eddakiika nga osabira abaana naye weesabire kyava ngamba Allah waba abaana bange nange abampadde oyo omuzadde. Tutwala abavuka e Makka, n'atuuka e Makka ne yeetooloola n'asaba n'obugaati wa towerabira maamawo n'atandika ayi Allah n'akatalekeka maama wange naye beera maama bajjira butalekeka. Bw'obanga okyalinayo omukisa gwa maama wo olina omukisa gwa taata wo, Shira eyo jjanaayo Allah kyakuwaddenga balinako kyobola nabyaga nti anta wa maalu gwe n'emmaali yo le abika ya taata wo. Olwaleero muganda wange omugejuuku takyasobola kula kiwenyama taata baabuli kiwenyamayiye takyasobola kyanse muzeeyi wali okyasobola okugulira kiwenyama nti olwaleero ogenda okulabako omutima gukulumye ng'ogenda mu mukono onalebwogo ogati Allahumma fillahu Allahumma arhamhu takyali naye Shira Allah akuwadde omukisa gw'abakadde bo gukwatenga golodi abantu bali mu nsi muno naye baraka ze balikoze abakadde baabwe bano abaana babahonalebwa bagenda kulya emmere naye bali babafudde naye nga waliwo abantu bayisa obulungi nga bagamba nti mwana ono taata we yali mwana gwange kanywa amazzi wa taata. Abantu bali mu nsi muno baraka ze balikoze abakadde baabwe, era abantu bali wano bali mu nsi bali mu bikolimo bya Allah, bali mu kuvaafaagana ebyokulya bibuze naye lwaki bibuze? Bamaama banyiivu, taata munyiivu, maama munyiivu. Mwana muwala namusanga ku kkubo ng'ayera ku kkubo ngenda ku leediyo nali mutomedde budde bwakumakya sawa 2 paalo nga kuhamba wansi naye tayambadde kano kalifulek ne mugamba bakitokambu nagamba nti owaayi ebintu byatabuka ne mugamba owaayi maama gyalinaga nti byendeko byonna bikolimo bya mukadde wange nanyumiza ebyo byaliwo yazaala maama baatayagalana naye yawonzeka amugamba nti mwana gwe nkugambye byenkugambye oganye ne bwe obukyabuzibu olyereeseemu kati ali mukwera kkubo. So njagala mpumbembe ebigambo Shira nga nyongera okwebaza weebale kwagala bakadde n'abaana bazungu abaana bashira bazungu ne banfaanana Mungu abateekemu omukisa, Mungu abafule ba mukisa nga maama wammwe, Mungu abakulirewo. Era Shira nkusaba maaso awo gye bujja okkirize abaana bano tubatwale tubeetoleze ku nju ya Allah, bakulenga baliko omukisa, bakulenga b'amaanyi, bakule nabo nga balina amayumba nga gano, bakule nabo ennyonyi bazirinya, babeere baana ba mukisa mu nsi muno. Ate ekyo manyi Allah n'obusobozi obulina, batwaleko ku nnyumba ya Allah beesabireko biri ebifugo obigendako. Allah takuzza mabega, naawe kennyini okusaba webujjiraawo tukkirize nkukwa mugenda babiri inshallah tujjagenda inshallah Mungu akkirize tujja kutwalayo tusabe Allah kubanga naye ekituufu kiri nti Shira tulina ebyokwebaza Allah nga maliriza. Shira omanyi abaana abawala bayingidde takangule mulamu, omanyi ennaku 365 kyekitegeeza mulamu bwaffe. Waliwo omwana mulaba bamuyita Swafa bamuziise lwakubiri, yabadde mwana nga ku social media mwana wa sister wa mukwano gwange Keti nga mwana alabika bulungi asoma musawo myaka 2 bwetyo bamuziise lwakumeka lwakubiri. Kashira nsaba olumu bintu nga bino tugendekere makoge Katonda akwebaza zani omulamu Katonda omuwameka bakaga bameka bakibyemu kabali mutaka bakimagoba bali mutaka balesa amayumba gagano
tuteekewo embeera n'ebya Allah bino tubigendemu tugende kukaba Allah tumusabe tugende Quran tugisome otodde salamu n'ejulira nga salaamu ddala okuva wansi erabika nywevu taata yakikuweerera salaamu julidde nga nywevu so Allah akkirize akuteeramu omukisa ate n'akakaaya bulijjo okulaba oyambadde muli naye era ate ndabye ate mushali oyitiridde nurbi webale muwa shaliye emalayo Mungu ateekemu omukisa Allah ayogere okubakuuma sababuddemu amiina nga tusabe tuweero insha Allahu taala sababu buli ali wano ddemu amiina buli ali wano ng'olina omutima omulungi ddemu amiina buli ali wano nga toliimusaba ddemu amiina nabana atakabasira netudiinisaba tufule tuwanike emikono tusabe Allah atekebaraka mu nyumba eno nabana atakabal minna innaka tasamulali watubalina ya maulana innaka tatawabu rahim اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين اي الله تفيد لنا تنسبها وتتبارك من يومينو وتتاسابي سابا وتاغاليزا ما سامبي سبب الله سبحانه وتعالى يسمر ممتما مرونجي سبب يامين سامو ممتما مرونجي لو الله كوي اتبينا ما كان الله كوالي اتبينا ما كان الله كوالي اتبينا امريكا الله كوالي سبب الله وسيتنا نيجي الله Amina. Wanasema kudamamina Allah mwele wa roho. Sasa Allah anakuambia wanise mikono mbaya. Bobo yenu kuna amri ya sinzo kuoneka ngozi ngokwa. Innahu waliyul ghalib wal qadru alayhi. Sasa shia Mungu ayogero kukuma. Akuna sharia zikuombe ngabanga yona. Obelega washani obelega wakaye baba yona. Akole yona Madina. Akule tena shahada. Kama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. abantu mikono tubana mikono tukubulira byabuyabuyaye akumira n'omukwano gwo bali mu nsekono buli atudde wano nsaba Allah akuwa omwana omulungi nsaba Allah temuzaala mwe nabina nako nsaba Allah awa abaana abalungi abakumira esisa wamu abakumira emuwala wamu nsaba Allah awa amaanyi nga bangi إنه ولي ذلك والقدر عليه سوف تكون بابا والسيد في النار لكن من الله سوف الله والسيد بيا بيا ويتام سوف تكون يجينا ماني كماني challenges Allah za for them wa kuna mako kwa kwa sababu ya wao ama kazi kwa mwaka kama kuingia Mungu apoe mbuka ama kazi kwa mwaka kama Mungu bora Mungu apoe mbuka ama kazi kwa mwaka kama Mungu pata samu wa mama ama kazi kwa mwaka kama Mungu Mungu wa sasa آمين وصلي وسلم على محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين الحمد لله رب العالمين بنا يسك مفوق الله أجل جاري سك مفوق مولد أجامي أوليس يكون وقوي يوم رمضان nina baba isa na mura kubuka tawalla ku ya rabbi icyaba simakiriza so byo kuruka manje antukalekeka ubude mura utulako nekiriza bakojja bashira obarabeko kusaba okiriza kitange kwangu wange base bakojja bashira obarabeko ngenda kusoka ne Sheikh Swaibu Mbuga nisera ninazeba kujja nasi Seka Muhammad Isera, Sekwa Isera, Seka Sani Isera, Seka Musipa kwa kati wangu, Kaya mkua walabeko, Seka Uzayu, Tokuma, Seka Musipa, Wakati wafe, Nina kusaba, Nza kusaba tato kilizeni, Njaja washira, wali, Azara mama. Iranga ate yekojja share basi sebo stu oyo jajja washira ate yekojjawo sewa abantu basandufu nnyo olw'omwana waabono kyokola bo bagane tufenna tugwayo era sebo Seka Swaibu nkwebaza
webale kugamba nti bano nalifa abaayongera kubeera bano kwebaza sababu akusiibi bamama mwenna musuka katono nnyo mwisuke mwenna ajja kyayida ajja kiramula omugenyi omukulu abalabike kaseera tutala kifananika alabazze wano ewambeeyi kiriza mukama wange n'obwomeefu obudde kutwala olwokuba nti mmanyi obudde bwo ate okukozesa ekituufu kyova olaba nze nina akagabo ke nnakusaako nti neerabe ankuba nesebo nze nkyatiebisibasa sebo okusaba kojja omukulu ate jjajjawo omwana okkiriza ayogereko eri mwadhara eno ate ekyokubiri nakusaba sebo ng'obwita omugenyi omukulu sebo neyanziza nnyo neyanzeege wamala obundi muleefu kwata nnyo omusajja oyo tekumanya ebyomulaba nnyo omusajja omukyanga sebale nnyo kwewaliza omwana honorable ayinza n'okunkabya amaziga kwata sente
zibale zibabuulire. Emitwalo 40 wadde wano bagende ku muzikiti gwe yasuubiza kitange nga akyali mulamu. Oyinza n'okukaaba amaziga nga tobitegedde. Honalebo mulina obuzibu bwe mugenda okusanga mu nsi muno. Muli baana bato naye ate mulina abantu bammwe. Olwaleero ennyumba eno bw'eba esobola okuzimbwa omuntu omu nga gavumenti eremwa ku disitulikiti okussaawo ennyumba bwetyo oba ddwaliro oba ki, mwe mwepimamu nga mukola gavumenti nga terina disitulikiti erimu kizimbe bwe kiti kya ddwaliro, wabula ng'ate omuntu kinnoomu asobola okukizimba mutulyazaamaanyizza atuusa ebigambo bino ono kimutumanga ye webeegatta ne banene batulyazaamaanya. Tukwata omusolo n'ekibiriti bakiwaako omusolo olwaleero gonna ne mugukuŋŋaanya ne mugutwala. Emmotoka ezisinga okuba ennyiri ziri mu bagavumenti, kuliko n'obugombe fe tuyita bbali bwe bayita wakati, ate mu binnya ate ne batusindiikiriza. Obwo bwenkanya kule mutwala naye omwana wange gwe ngenda okwebaza Tony Zola tusanyuse nnyo kubanga abantu bangi balemererwa, naye ate nasinga mwebaza nebaza nnyo Kabukira tereera eno leka tuddeyo. Kabukira ne Naalongo ne mutakuba mwana mpewo. Abantu bangi babaweereza ssente abaana nga bali gye bali ne badda kuno ne babavuma buvumi. Walolowooza naalyaki, walolowooza naakola ki, naye bwebale kutuukiriza. Ekyo kinene ne bwe buba buzigo bubiri bubalema abalala ate nga bambiri bali babonabona. Olwaleero ensi yagenza ekyuka. Nalabye Saudi nga muzira akutte eŋŋamiya n'ensolo zonna eziri mu malungu ekitabangawo. Nze bwe nagendera e Saudi mu 1984 ng'ensi ya Bukoba ne bampa bulangiti 3 eyazimpa ne mugaa nti oli mujinga nenda zeebikkawo wano okuzino. Naye obudde obwempewo bwe bwajja nazinoonya n'engulayo n'endala naye nga sikwata muzira. Naye olwaleero tunulayo kakati muzira gy'abadde eri abaana baffe gye babeera yavuddeyo najjeeno naye ate babadde bwe bamenyeka nnyo ababadde naye muzira olwo ne baweereza ssente. Tumwebaza omwana okubeera nti yatukubye yawulo. Tulina senga waffe senga Saalaalo senga Situkako. Olwaleero situyinza kweramula nga tulina senga singa kitaffe taliiwo. Singa yali musajja yali baddaani ati oyo senga namutya nnyo mu kufa kwa Seekanseera. Seekanseera bwe yatandika okwegolola olutwalo yaliwo nange nefina twatuka oluyaddamu kulabika nga Seeka naye oyo yasigalamu n'agolola Seeka ne senga Siifa. Wakulanga tukomekereza ekigambo kino kalole batoba n'abalala bataliiwo netuli basanyufu n'ensonga okubeerawo kw'ekizimbe kino era tusaba Allah kibere kyaffe okubeerera bbanga lyonna. Honalebo bakuba kulwanirira abantu batasobola, mulwanirire nnyo abasajja ababa banyimirizibbwa. Omusajja asimba ennyumba bwetyo omukazi n'agimutwalako, naye wakoze nnyo okulwanirira ali kumujja kuzuula. Zuula abadde afuuse